Mbere tuweri embera ebere ya bunkenke embera ebere ya kulwanagana kubere kwekuba bivumo kwesoza kwerangira wano ku kyalo kyena Kirulwe mwigombe eriye bulamaji mu district y'Iganga mu kalulu aka NRM kebategeye kuona ku lwalero Uganda yayona nga balonda flaga bearer ku kifo kya Isentebe ow'ekyalo bambi n'ebifo ebindi yali akutangani mutali mwavu wakutani mutali mwavu baba wefe yalwala yaje Kirundu baba Kirundu yaira waka yabasi ya munoni yaida munumba yakoba ati baba mpa stamp ndikwenda kujja kubira kuchi mutaka ndi kwiza abasi tiyaza stamp yayiba buibe kwa stamp yefe yajitwala sala kwenda chinje chira maka gaifo mutali mwavu jena abale bamugase perero sawa dino bakuza abantu okuva mu town afube bale sawa bebe bakimana zone abo mukasoko bagula abavuka bavera abendaye abangule kitundu banga abataka bano bayikeka bo bayenda NRM ekole ki alo kubanga bo bazira bwagizoba obatekitegera kikulu kibalimu afati sawa government batufune security sawa tujakoba bachi bayikeka ngawo kidi bulungi nti akalulu aka NRM akamyufu kali kulondebwa mu bitundu ebyendawulo ebyewanga ona ku lwaleero era nga eriyo ebifo bitweta hotspot oba black spot ebifo ebyobulabe ebifo ebizibu ebibaamu okulwana ng'eyakawulu kajja okuwa nga beekubye era nga mu bifo bino mu Iganga district n'omuli ekifo ky'ekyalo kyena Kirulwe abantu ab'ena Kirulwe tibangu nadda mu biseera ebyekalulu buli kulonda ebaayo okulwanagana era nga ab'ebyokwera mu district y'Iganga bambi batyaime babona nga kituufu ekyalo kino balina okutaawo ebyokwerinda bingi by'amaanyi ino era lugiro olunaku lwaleero kunkyo basukiremu poliisi n'ebitongole ebindi bibye ku kyalo kino mu bungi. Abantu abanyangala yaleta chairman abasa yaleta kano abanyangala ali kumwemesa okulonda mama bali kutukuba mwibi waitaka mwibi jamali ritali timu jamali ritali koye chairman abasa kolole nange bulaka pansa kuno kulonda muzeni wana begala wana bagwireyo kuno twamubinga kwegamba yagandika muri Samuel abantu abatali bakuno n'abakuno ayenga bije Samuel yali nayo enda abataka balonde ngabakuno balonde okufuna neyo cyo kuchoka musenga muri bakambwe ki tuli bakambwe ngwe cyalo kinembera yisibira kibamu musadono okulembere cyalo kinembera stamp owa muzeyi wafogobeta mwako yakulembere ekyalo bulungi emyaka giri abiri nga ali nayo ayi akoza abantu ebikolobero bingi mu kyalo omuli obumenyi bw'amateeka omuli okunona n'abavubuka omuli okulonda kutandise kunkyawo abantu batandise okuva amaka gaibwe kusaawa nga ibiri okuyida ku kifo kino ku musigiti ogwena Kirulwe
wabula dijiro okutuuka essaawa nga 3 ebbugumu nga litandise okugema. Nga bwe kiri mu bibiina ebindi ebyobufuzi ne Kaluka n'akaisentebe ow'ekyalo mu kamyufu ka NRM tukizwire nti abeesimbyewo abasatu babeere nga bona baakola gaali. Tubwaine nga balina ebibinja ebyabavubuka bye baatendeka nga nabali kujja okubayambaku mu kalulu era nga ligira okutuuka essaawa 3 kubeesimbyewo abasatu omuli ssente baaliku Mwami Abbas Afwamba, Kendo Jamil ne Batambuze Bernard. Era nga wenkukobye nti nga bakande sabandi bona ne Kaluka naka LC1 tukitegaire nti abeesimbye wano babeere nga bazimba gaali balina ebibinja ebyabavubuka bye baatendeka oli awo nga nebiri kujja okubayambako mu Kalukano era ligira okutuuka essaawa 3 ebigurupu ebyendawulo byambeidagano wano ku musigiti ogwena Kirulwe akawalu wekabeere kali kujja okuba nga wenkobye nti bano batandikirewo buli luuyi lube luli kusonsonya lwinaalo nga beerangira ebisongovu era bambi batandikirewo okwekuba era nga entabwe esinze evuire ku register nga abalonzi okuva mu ndoyo edendawulo balikoba nti register ebeere tinambulukufu nga bakaba nti abantu bebawandisa mu register nti abantu abane tibakukyalo kuno era nga kyo kivuire ku embeera embi batandika okwekuba nga wembakubere nti poliisi eyeiganga ewine kunchunga yetegekeire ekifo kino era poliisi elonziza etandise ogezaku okugema abavubuka n'ogezaku ebikana embeera ebigambo byange bigenda kuba brief tidirisoga bulungi naye naikanigamu ate atamanyi kyaze kukola nze kukola atubeere bakakamu mulonde mugundi mutembeze wamwe emirembe oleta kavuyo tuze bano kumanya baka abaleta kavuyo abagala kulemesa ki iganga district yona kavuyo kaliwa lwaki kandi waliwo abantu bangi kati mulonde mukulembeze wamwe mu mirembe then mukole ki mude waka ebyokulwana waliwo muvuka wenda byaba please bwaba siwa kuno tujja kumutwala tujja kubama mutulisaidia chairman wasaidia oli tetwagala ojje wano ate ogende waka ng'olina kale mubeere bakakamu okulonda kwenda kwa just 2 hours mumale ne muonde waka kulonda kubere kwa mirembe londa mundu mukulembezewo ende waka tetwagala ove wano ate ng'ogenda ng'olina injala eba wotandika kusula linje tosobola kumanya kusula linje mugambe bantu bagire bulunde kiri kutya mugenda mukole emirimu gyange lwaki abantu bali kulwana Abasi alesa abantu ababukoli abizayo abasi dayalo sadwa bukoli abizayo ata
mami bali kuba mbutimu eno neresa abantu abatali bakulu abale nabalesa abantu ababukoli bona balesa abayiye wano ayidinga abantu babantu bayetaku wacha kamfami yejekelele nedi sana niyo oba isewa atali wakuchala kujenga abantu yata kubabambiro yaenda kupata muntu alo eileyo ekala mwana alira kwaira endali Nganiza atware byolondesa Mwiganga district. Ntero okuba gano. Ninza abalondesa gano buli muki. Muri kufuna. Ai nabega mu ekintu kirala. Nti timwega. Cyangwa mmoja bade mukwaula mu cyalo. Timukola ki? Mwega. Era mbere yendi bankubira isimba injire na wandala security RPC yankubira isimba atikolojewa we munasiri kamwe jakulira tuba tuli mukata RPC bwankubira isimba atikyusa yona yona yojiro okoleki oide ekisoka tizalibwa kuno ekyokubiri tisula kuno ekyokusatu tyabasaaku kuno ekyokuna kuno nzira kulela tifu yenayena oli kunfuna bwe twali tuwandiisa ebitabo bya NRM oli kunfuna twawandiisa emikuzi esatu emikuzi emeka era mundire mwena muberenga ku TV ku radio nga balanga nti buli ajja kwenda kujja kulonda mu kaluka NRM ajja yewandise mu kitabo kya NRM niwo yenda okwesimbawo mu NRM jja wewandise mu kitabo kya NRM ku radio ku TV ku masimu ku mikutu jona ebiranga ebyali bikola ki nga bibita muri kufuna abantu baida bawandisa abantu abalonzi buli ku kyalo mu Uganda mona ebyalo biri 7,200 iganga tulina ebyalo 2,300 kirala ezira kyalo mu Uganda muno kye batawandisa ku balonzi buli yayandanga kumuwandisa bakola ki bamuwandisa muri kufuna ezira gwe basabanga sente atileta sente mema tukute mu kitabo kyaki ekyenarem byali byabwerere twawandika olwasooka na ku 7 dawa wabite emyezi twiza nti atewandisa ajja akola ki yewandise twiza ogwokusatu tuti buli atewandisa akola ki ajja yewandise Museveni dozi yali ni ku TV ngalika kasanti azira mu kitabo kya NRM atewandisa atasemberera nga balondesa office dirisatu mu Uganda muno debategeire office dirimeka polisi tibagigeire amakomera tibagegeire n'amadwaliro tibagegeire olulako olwalero Museveni ni mu State House yavuire mu yagire lwakitula kukola ki kulonda Parliament ya Uganda olwalero tekoze ke baliko abantu baje bakola ki buli yewandisa mu kitabo kyaki ekya NRM muri konfuna mbaidukiza office dona mu Uganda ndigala ni boja ku district bayigairewo aya police ndigule amakomera bayigule koti ndigule amadwaliro machi medichani tegeza muri konfuna nambanda nekisoka iyo bana kusinga akaluwano no faintinga idwaliro ligule iyo naye tafujo okulwana gano
ng'abantu bakajja amaiso n'okusimba layini. Omu ku beesimbyewo Batambuze Bernard awandwike mu kalulu agira okubona ng'abantu batono mwene akalulu yakavaamu era ng'ono amaanyi ge agagabire mwine ku beesimbyewo omwami Kendo Jamil ng'ono Kendo Jamil n'asigarewo era ng'ono n'avuga ennya ni ssente baaliku Abasa Fwamba mu kalulu akabaire akaibugumu nga woobwine akalu kano kagiira okuwa nga Abasa Fwamba awangulire waigulu era ng'ono afunye obululu 503 era nga awangulire mwine mwami Kendo Jamil ng'afunye obululu 206 era nga oluvannyuma lw'okulangirira Abasa bambi abawagizi be tibalinze bamugemye bamusula batandika okujaguza nga bayimba basakanya bakuba enduulu nga bamuwaana ati yenka asobola era ni candidate waibwe yebakuba nti bali kujja kumwagana akola akajo sembayo akabeba mukama bambi embeera tuwebeire wano ku kyalo kyena kirulwe embeera tebeire ennungi kubeire kulwanagana kubeire kweyogera bisongovu kwekuba wabula oluvannyuma akaluka waire nga isente bali ku Fwamba Abasa awangwire akamyufu k'ekibiina kya NRM wano ku kyalo. Ndiye Yazidi yosigira bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Abasa half a million ndugu Abasa chama na LC1
Ngoli musanfu mzee. Nze ne kuli ate nimusenga ngondo. Ate nze nzitenda muntu amanyira muntu wa chalo. Ngoli musanfu. Ate nga kulaga ngani musanfu. Yagana basa. Ndugu. Omuntu w'abantu. Ate mwenye chalo. Hey!